Ebifaananyi ebiraga ebidomola bino twabifunye okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'ekibuga ky'e Mityana. Mu bifo ebisinga bye twatuuseemu twasanze abawangalira mu kibuga kino byabasobera oluvannyuma olw'amazzi okubula ku ttapu gye balina okugasanga. Ekyokulabirako wano kati nga wano ewange baatuwaawo ka ttapu naye tekuli mazzi era obwedde ebidomola byetoolodde paka eri abamu bavuze babikimye babitutte. Bano batutegeezezza nga bwe bali mu kusobera olw'amazzi okubula olwo abagatambuza ne bagalinnyisa okuva ku muwendo ogumanyiddwa ne gatuuka wakati wa nnusu 100 paka ku 2,000. Ekidomola kya 2,000 kuli bbiri bitaano naye lwa bbulwa ly'amazzi. Munisipaali yagejja tekyali tawuni kanso abantu bangi. Ku luzzi olw'omudumu olusangibwa mu kitundu kino lwokka naye twasanzeyo omujjuzo ogw'amaanyi nga n'abasinga ku bano bayizi b'amasomero. Abaana b'essomero bajja wano amazzi kati era nga bw'obalaba ssaawa za kusoma bali wano basomba amazzi. Okwewala okusimba layini kati abatuuze amazzi bagakima mu kiro nga waliwo ne betusanze ku ssaawa 6 nga bazze kugakima. Nsonga kati tuli mu kyeya ate ebiseera bino kati amazzi gabuze tugenda ku ttanka z'amazzi eyo gye tutambulira eyo nga tewali kati tugenda ku ttaapu ate nako tekuli mazzi. Okusinziira ku batuuze ekisinga okubamalamu amaanyi kwe kubanga ne ttaapu kwe bandiddukidde nakwo amazzi gaagenda dda. Omwozebwa ku mazzi amazzi gatutawaanya nnyo ogenda n'otuuka ku ttaapu kw'osena amazzi nga layini nnene nga tolina ofuna amazzi olyoka ogenda ku mulimu okole. Abakulembeze ab'enjawulo okuli mmeeya w'eggombolola y'e Busimbi Haruna Nziza ssaako ne mmeeya wa munisipaali y'e Mityana Faustin Mukambwe bagamba nti abantu aboonoona obutonde bw'ensi bakoze kinene ku kubula kw'amazzi mu kibuga ky'e Mityana. Abantu baffe bangi bakozesezza bubi entobazi era njala abantu bakimanye nti luli twabeeranga mu mwezi gw'omukaaga ne tubeera nga tuli yaddeyaddeko okulwanyisa ennima embi obwekozesa embi nga bakuba bbulooka mu ntobazi. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi e Mityana ategeezezza nga okuvavaako kw'amasannyalaze bwe kuviiriddeko amazzi okubula oluvannyuma lw'ebyuma byabwe okulemererwa okukuba amazzi agamala. Yes, we have the standby generators that we use during the period when power is off. However, they cannot sustain all the machines that we have. So during that period, we operate at half capacity. So this water is pumped into the system. Wetukoledde emboozi eno nga bannassaayansi gye bajja balangirire ng'omusana bwe gugenda okwaka okumala emyezi 3 ng'okubulwa amazzi mu bitundu eby'enjawulo kikyali kituuza.